Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso no gyegattako nako lwaleero waliwo munnaffe yaŋŋambye nti asanyalala obugalo bwe buno bayita obugalo buno waŋŋambye nti obugalo bwonna okeera busanyaladde. Bw'otandika okufuna ekizibu ekyo kyandibadde kikulu nnyo. Abasinga temutera kwagala kuziyiza, mutera kwagala kujjanjaba bujjanjabi so nga ate okujjanjaba kutwala ssente nnyingi. N'olwekyo gwaŋŋambye nti osanyalala obugalo kyenjagadde okusooka okubuulira bw'okeera ku makya ng'osanyaladde buno obugalo buno kikulu nnyo. Beera ng'oteeka amazzi agookya mu kantu oba mu kabaketi oba mu bbaafu nga gookya wamu aganyooga kwegamba gabeere nga gabuguma nga bw'oteekamu omukolo tegajja kubabula. Bw'omala okugatereeza bulungi amazzi ago agalimu ekibuguma nyikamu engalo bw'oti, teekamu engalo zo zibeeremu okumalako eddakiika eziwera nga 10-15-20. Okusanyalala okwo kujja genda kuvaamu mpolampola mu ngalo zo. Kati bw'olaba ng'omazeemu obudde obuwerako mu mazzi ago osobola okuziggyamu. Naye bw'omala okuziggyamu beera ng'ozikozesa exercise, zinyige massage n'omukono omulala. Beera ng'ozinyiga massage zikole exercise omusayi gusobole okutambula obulungi. Ebiseera ebisinga kituviirako okusanyala omusayi guba tegutambula bulungi. Kwegamba bw'osanyala ekitundu kyonna beera ng'okikozesa exercise. Naddala gwe yakakifuna nga kitandise butandise okeera ku makya ng'osanyaladde obugalo, okugulu nga kusanyaladde. Beera mugumiikiriza osobola okumala olunaku lulamba n'ekiro kiramba ng'owulira engalo zo zikyalimu okusanyalala okwo okutonotono. Beera mugumiikiriza kujja genda kuvaamu mpolampola. Kati kiki ky'olina okukola singa ziba ziteredde kusanyalala okwo ne kuvaamu nga toyagala oddemu kufuna kusanyalala okwo? Beera ng'otunuulira ebyokuteeka ku kyayi ebyo eby'enjawulo. Biyambako nnyo, biyambako omubiri gwaffe okubeera nga tegujja kufuna kusanyalala. Beera ng'otunuulira nnyo ebyo ebigenda ku kyayi eby'enjawulo. Biteeke ku kyayi buli ku makya, buli kawungeezi bw'oba ogenda kunywa kyayi. Teekako ebintu bino bye ŋŋenda okubuulira ku kyayi wo, bigenda kuyamba omusaayi gw'omubiri gubeere nga gujja kutambula bulungi. Ekyamazima gw'alina ekizibu ky'okubeera ng'ofuna okusanyalala okwo buli kaseera, beera ng'obinywera ku kyayi. Kisookera ddala beera ng'oteeka amajaani ku kyayi ago. Amajaani bw'ogateekako teekako kulovuzi ezo nzibalaga nnyo. Kulovuzi nnungi nnyo, ziteeke ku kyayi, zikolemu pawuda, ziteeke ku kyayi. Genda mu supermarket, bino bye njogerako mu ebiri nga biri mu pawuda, bifune beera ng'obiteeka ku kyayi. Teeka rosemary muteeke ku kyayi. Rosemary mulungi nnyo naye muteeka ku kyayi naddala ng'obadde toyagala ofuna ekizibu ekyo eky'okusanyala buli kaseera. Waliwo bwe tuyita gira mbutaddeyo nnyo ku channel yaffe eno Kyaiti. Gira naye mulungi nnyo okumuteeka ku kyayi, naye ayambako bulungi nnyo. Iliki olwo bayita iliki naye mulungi nnyo muteeke ku kyayi. Tulina entangawuzi ezo nnungi nnyo zinywera ku kyayi. Nga tolina alusa beera ng'oteeka entangawuzi ku kyayi, teekako ntonotono, nazo ziyamba nnyo. N'omudalasini ogwo mulungi nnyo. Kati ebintu ebyo nga bwe mbyogedde singa obifunira wamu nga bikubiddwamu bulungi nnyo ensaano oba pawuda nga bwe mbyogedde nga bigattiddwa wamu, n'obeera nga buli kanaku obiteeka ku kyayi, gw'obeera onywa, ekyamazima togenda kufuna buzibu obwo obw'okubeera ng'osanyala. Lw'ensonga nti birungi nnyo bw'obeera ng'obinywera ku kyayi. Ebiseera ebisinga tutera kiyita kugogola misuwa. Birungi nnyo mu kugogola emisuwa, omusayi ne gubeera nga gujja kutambula bulungi. N'olwekyo mubeere nga mubiteeka ku kyayi, bigenda kuyamba emibiri gyammwe. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira, mugezeko okubeera nga mufa ku bulamu bwammwe, mwefeeko. Ebintu ebyo byangu, just mubiteeke ku kyayi oba w'amata oba mukalu, bijja bakolera bulungi nnyo. Naye fuba nnyo okulaba buli w'obeera obitaddeko kasukaali kabeere katono. Oba osobodde sukaali osobola omuleka n'onywa kyayi oyo nga temuli sukaali. Ekyamazima gwafuna ekizibu eky'okubeera ng'osanyalala. Tunuulira nnyo ebintu ebyo. N'ekirala bw'oba osanyaladde engalo zino zikole massage nga bwe nkubuulidde. Kwegamba ekifo kyonna kiba kisanyaladde beera ng'okikola massage oba funa munnakole massage wamu n'engalo zino okubeera ng'ozinnyika mu mazzi agalimu ekibuguma. Okusanyalala okwo kujja kuba kuvaawo bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 847 34
0 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.